Omulabi omulungi owa nzudde ddi Kadongokamu music analyst nate nkwebaza nti weebale okuba nga ogobereranga entakera. Please subscribe, nyiganga akapeesa, follow, share. Wano wendi eno gano ge malaalo ag'omugenzi Livingston Kasozi omuzira mu mwaka gwa 1996 yafuna ekitiibwa the highest distinguished Dr. Livingston Kasozi. Ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogw'omukaaga 1996 mu kisaali Galifoleka e Nakivubo bwe baali bakola ekivvulu kya muno mukabi. Ekitiibwa ekyo kyamuweebwa minisita eyali owa ebyobulamu obudde obwo, nga ekyo kyava ku ngeri gye yavaayo alwanyise ekirwadde kino ng'ayita mu nnyimba okwefaananyirizaako n'abayimbi abalala. Era eno ewaffe mu kisaali kya Kadongokamu ye muyimbi eyasookera ddala okuba nga ayatula nti alina obulwadde buno obwa siriimu bwamukwata. Weewaawo waliwo n'abayimbi abalala abasinga tumanyi, omugenzi Bongo Retire e Uganda nti ye yasooka otegeerekeka nti alina obulwadde buno, naye ono oluvannyuma yakikola. Bongo Retire yeerangirira ndowooza gwali omwezi gwa 4 mu mwaka gwa 1989 bwe yeerangirira nti ino obulwadde buno. So ono mukadde waffe obulwadde buno yabutegeera 1993 bwe yali agenzeeko mu ggwanga ly'e Germany okubeera nga akola emirimu gye egy'okuba endongo, naye wadda kuno n'ategeeza mukyala we nti munnange akabi kajja. Wano wendaba bagamba Livingston Kasozi endo yazaalibwa ennaku z'omwezi nga August gwa 8 1966, yafa mu mwezi gwa 5 ennaku z'omwezi nga 19 1997, yaziikibwa ennaku z'omwezi nga 21 Ogwokutaano 1997 wano e Kyabbogo mu Buddu. Opayiben yali Masaka naye kati ali mu Lwengo district. Wano baalaga nti ebimu ku bintu byasinga okukola, yali muwandiisi w'ennyimba, muyimbi, producer era ng'akolera mu kibiina kye ekya Kampala Music Stars. Naye ndowooza kye beerabirako n'ekirala nti yali mutendesi, yali manager ate omuzannyi wa katemba, HIV/AIDS activist and country music legend. Ekitiibwa oba eŋŋombo ne bamukazaako the pretty boy ye Livingston Kasozi, omusajja eyali ndowooza eyali omubalaga mu kisaali kino ekya Kadongokamu. Kale nsazeewo ne ŋŋamba nti kampitireko wano tulabe nga bwe tuli mu nteekateeka eno ne mutwe wange Kabyanzo Media oba nze Sekiito Frank olukoba ku Baba TV buli lunaku lwa Sunday ssaawa 8 paka 9, then ne ku Baba TV Baba Radio okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 1. Ndina Victor Steve Kasirye atandika ssaawa zibeera 8 ku Mon TV, then ne muto wange omulala Charles Mugenyi Smart ow'enkofiira tagijjaako. Tukoze ekintu kino okubanga tusobola okubagirayoko ku bintu bino. Abasinga tunyumirwa abantu bano nga tunyumirwa music waabwe, naye era tulina okuba nga tubanoonyaako. Jjukira omwaka 1997 gwatwala abayimbi baali bangi, naye nga okusinga kwa byonna omugenzi ono we tuyimiridde Dr. Livingston Kasozi ne Ssaalongo Hamani Ssamakula basudde ge gaali amawulire ag'entiisa mu kisaali ekya Kadongokamu. Naye nga ne Fiona Nakayiza yali mukyala wa Mbalire Kateteyi, naye yafa mu mwaka ogwo ogwa 1997. Jjukira basudde ye ono yafa
nnaku zino ze nkugambye wayitawo ennaku 21 ne Basudde n'afa. Basudde ng'amaze okufa wayitawo ennaku 9 Fiona Nakayiza naye n'afa. Then nga 15 Desemba 1997 ne jjajja w'abayimbi Christopher Tegese Baduka naye n'afa. Kale tusobodde okulambulako ebitundu byano era tuva wano tuddako Obubondo tutuukeko ewa Kadongokamu ne Ssemakula Basudde naye tulabe enteekateeka eriwo era ekintu kino kyongedde okundaga nti abantu bano baali bazira emirimu gye baakola ekyamazima n'okutuusa kati gijjukirwa kubanga otuuka e Bubondo otuuka ewa Prince Joppo Kafeero otuukako ewa Ssebaduka olabawo enjawulo bannaffe era nandisabye nti abawagizi abali eyo nga mwayagala nnyo abantu bano mubeereko n'ebintu bye musobola okubanga mubakolera bangi nnyo batuyimbira batusomesa bano abasajja baali basomesa naye nga basomesa nga tetusasudde era ekyamazima ova ku bigambo by'abasajja bano Dr. Livingston Kasozi kubanga ekisa ky'okuyimba ndowooza okuzzako emabega yatandikira mu kibiina kya Kadongokamu Super Singers ekya mukadde waffe Matiya Luyima Omugabe nga yali ne Lord Fred Sibata era bamugyeyo ku bizinga naye ng'ekyali kireese omukulu ono tekwali kuyimba bingi nti yalina ssente baali bamwagala ku ssente ng'ewe we yali enkola y'abayimbi nti nga we bakuzuula ng'olina gundi ofuuka lusuku ate gaba omukisa gutuuka ne gukola ki ne gukwatayo omwaka gwali 1983 kati mu 1984 Livingston Kasozi n'akola olutambi lwe olwasooka essaawa y'omunaana lwe luyimba olwamuleeta lwali awo nga lwa kisaazi naye nga bw'oba olugoberedde osobola okufunamu ebirungi kwaliko nga Harriet Margarita Namukwaya kwaliko amanyi ga siringi then oba abiika ebibiri ze zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi olwo yatambula bw'atyo bw'ava mu kibiina kya Kadongokamu Super Singers ne beekwatako n'omugenzi Moses Katende Omugabe. Moses Katende baali naye mu kibiina kya Kadongokamu Super Singers ekya Matiya Luyima naye nga wabaluseewo olutalo wakati wa Lord Fred Sibata ne Matiya Luyima batandise okwekuba ennyimba Sibata amuyimbi obulamu bumpi ne bavaawo ne bagenda ne bakola ekibiina kya Lukwata Gita Singers mu 1987 era ekibiina ekyo ekya Lukwata Gita Singers Livingston Kasozi ne Moses Katende bakikola nga balina Sisennaku ono era mwennyini agenda n'aleeta manager Kizito oba abasinga bwe tuyita Jazz Commander oyo we muba mulaga ennyimba za Kafeero ez'oku stage yaliko ng'akuba jazz oyo ye mukulu w'omugenzi Fred Mbalire Kateeteeyi. Kale Livingston Kasozi era ye muyimbi ng'ogyeko Muzee Matiya Kakumirizi ye muyimbi ow'okubiri okubanga aleeta ebitone ate kiraga nti omusajja ono yalina omukono kubanga abantu bonna be yakwatako ekyamazima balina ebyenjawulo bye baakola mu nsi muno ebikyabajjukirwako nga bikyatambula weewaawo n'abalala nabo baakola kubanga tukyawuliriza ennyimba naye alina kyasukulumaako ku banne nti yali muvumbuzi wa bitone. Mu kibiina ekyo ekya Lukwata Gita Singers nga bakituuseemu baakola olutambi lwabwe olwasookera ddala baluyita Mpanga lwe lutambi kwaliko omusajja Kiti kya Mwogo then ennaku y'ekikyalo olwagundi olwa Sisiriya Nnaku lwali okwo kati n'oluyimba lwa Mpanga bingi nti Kasozi yakulira mu mbeera etaali nnungi nti mu maka ge yakuliramu gaalimu omukyala ow'empeta omukyala Zaawedde nga yafumbira taata w'ono Livingston Kasozi Senior abasinga bwe tumanyi nga Live Ezala kati omukyala maama w'ono Nanziri Penina teyali mukyala mutongole oba kale eno mu mateeka g'obufumbo tuba tugamba nti bamwendako bwenzi naye teyali mukyala mutongole kale bw'atyo omukyala Nanziri Penina wamala okuzaala Livingston Kasozi omukyala Zaawedde yali mu nju yayisa bubi omukyala ono yayisa bubi omwana ono kati Livingston Kasozi yawalirizibwa ogenda kukojja ekibuli n'atandika okubeera ne maama we
era bw'ayimba oluyimba lwa Mpanga abasinga tebamanyi nti oluyimba olwo lwali lwa Livingston Kasozi naye nga yayita mu Moses Katende bayimba oluyimba nga lukuba oba lulaga ebibi ebiri mu maka gundi Livingston Kasozi ne Zaawedde bye baali bakola era n'ebintu ebiri mu maka gaffe ffe abasinga bye tuba tukola ng'abazadde ensobi ze tuba tukola kale bwatyo mu luyimba olwo tulaba Livingston Kasozi ye yasalawo n'azannya nga taata ng'azannyira ddala taata we bye yali akola Moses Katende n'azannya nga Mpanga omwo yazannya ye Mpanga naye yali azannya nga Kasozi we yali ayisibwa mu maka then Cecilia ng'azannya nga Zaawedde ebintu bye yali akola ono then olutambi olwaddako mu kibiina ekyo lwali olutambi Jessica Nababi 1988 olutambi olwo lwafulumira mu Nick Studios ey'omugenzi Alex Ngabayo yali musajja munyarwanda naye abambi nti naye olumba olwatwala ono naye lwamutwala Alex Ngabayo yaziikibwa Kyaggwe kale olutambi olwo kwafulumirako oluyimba olumanyiddwa nga Mukakitange ye paati 2 ey'oluyimba Mpanga Mpanga era bye yayimba omwo byonna yali true story ng'agamba maama yamuliisa ennyama esiridde yakimanya nti asobola okuganza owooluganda we naye bw'owuliriza oluyimba olwo Kasozi akunnyonnyola nti nakikola si mu bugenderevu naye ensobi ezibeera mu maka gaffe naawe osobola ogikola kubanga taata azadde e Buddu n'aleka eyo n'azaala abaana abalala n'abaleka Kyaggwe n'Ebulemeezi kati gwe olimanya otya bw'atyo Livingston Kasozi agenda okumaliriza nga aganziza mwana muwala oluvannyuma ekyazibulibwa nga obudde buyiseewo nti Livingston Kasozi si lye lyamuzaala so bwe yatyo n'atandika okutambula n'ezo ennyimba ez'enjawulo okutuusa mu 1996 we yatusiibuza oluyimba Dunia Weeraba okufaananako ne banne nti Prince Jopo Kafeero yatusiibuza oluyimba Nsonga Nnya then Hamani Basudde abakungubazi Senior Manairi Nakito Naatu Dunia Weeba kino si kyomu n'ebintu ebirala webityo kale baganda bange nsaba nti mugezeeko nnyo mutugoberere Kabyanso Media osobola okugenda ku YouTube osobola omufuna ku Facebook omufuna lukoba ku lukobeera osobola ogifuna ku YouTube ku Facebook yonna osobola okuba ng'okola ki ng'ofuna muganda wange oyo then Victor Steve Kasirye ku Moon TV era agambye alina WhatsApp group yeetaaga osobola okuteeka mu comment section n'ofuna enamba ya Victor Steve Kasirye oba oliawo n'omugoberera nange Muzungu David omukutu ku YouTube endowooza mugumanyi era gwe guno gwe mugoberera Muzungu David Kadongokamu music analyst era ne ku Facebook nkozesa amannya ge gamu ago Muzungu David Kadongokamu music analyst lwaki tuvudde n'ekintu kino oba oliawo TV stations ne radio stations ziyinza okuba nga zituwa obudde butono nga tetusobola kunnyonnyola bintu bino nga wetugezaako obinnyonnyola kale ne tusalawo tukozese sites zino tubalage ebintu bino eby'enjawulo tugenda kubanga tutalaga wano ne wali kati buvunaanyizibwa bwammwe okubanga mututuma nti leero twagala otuleetereko ku kino naye tujja kusanyuka ng'osheyalinga ebintu bino bye tuteekayo tujja kusanyuka nga oinvitinga mikwano gyo tujja kusanyuka ng'osubscribinga engeri yokka gy'oyinza okukenkuka Kadongokamu ng'ogoberera abantu ngaffe abavuddeyo tubeere nga tugezaako okuggyayo ebintu ebimu ku ebyo bye mubadde temumanyi mu kisaawe kino eky'endongo amannya nze Muzungu David mwebalire ddala okungoberera